Olwaleero Kamalabyona wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akyalidde ssetendekero w'e Kyambogo n'ekigendererwa eky'okutikkula etofaali okumaliriza ekizimbe Masengere. Ono alambuziddwa ebifo eby'enkizo naddala mu Buganda wamu ne Uganda Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye bwe yasisinkana abaminsani okuleeta ebyenjigiriza wano mu Uganda. Era wano omuzungu ayitibwa John Speak we yasisinkana Ssekabaka Muteesa mu 1862 era mu muwafu guno kisuubirwa nti we wali olubiri olwasooka. Kamalabyona bwabadde ayogerako eri abaddukanya ssetendekero ono abakuutidde okukuuma ebifo bino eby'enkizo ennyo mu Uganda baleme okubisanyaawo olw'enkulaakulana. I also request you to preserve the historic sites and objects within this campus, like the Mwafu and the Mivule trees that led to the Kabaka's palace. You know, with dangers that come development, we experience this in Kampala today. Eno Kamalabyona gy'ategeereza nga bwagenda okusinkana Nnakulu w'ekibuga Jennifer Ssemakula Musisi ku nsonga y'okumala gasanyaawo ebifo eby'enkizo mu kibuga kubanga biba bitegeeza kinene eri eggwanga. Everything is being erased. The little Indian structures in Kampala, I'm going to talk to Miss Jennifer Musisi to ensure that they preserve some of our heritage as a city. You cannot erase everything. Please ensure that these historic sites are preserved. Actually, they could turn out to be more precious than the structures that we may want to put up. Ate yakola ng'omyuka wa ssenkulu wa ssetendekero ono Profesa Katunguka ategeezezza nga bulijjo bwe baagala okukolagana ne Buganda naye nga tebalina luwenda wabula nga kati baakwegattawo Katikkiro okukulaakulanya Buganda era n'asiima ne Buganda okuwaayo ettaka okuzimbako ssetendekero ono. Owekitiibwa Peter Mayiga, allow me also to thank the Kingdom of Buganda for giving us the land where we constructed the first three institutions: the Institute of Teacher Education Kyambogo, Uganda Polytechnic Kyambogo, and Uganda National Institute of Special Needs Education, which three institutions later merged into Kyambogo University. Ng'enkola bwebwe y'okusonda etofaali, abantu bawaddeyo ssente nkalu wamu n'ebikozesebwa omubadde obusawo bwa seminti 302. Kadde 21 mu emitwalo 767,100 ne $2. Enteekateeka y'okusonda etofaali ekyagenda mu maaso okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kyambogo. When as the Katikkiro goes up,